PLU eyina omwogezi waayo omusajja omwogezi ennyo era asobola okunnyonnyola buli nsonga Andrew Mwenda tetumanyi lwaki si ye yaleeta obubaka ekirala obubaka bwali mu luzungu ate nga Kabanda abunnyonnyola abuvuunula mu Luganda ng'ate bimu abivuunula kifuula nnenge ne kituleetera okulowooza nti ennyanjula y'obubaka buno yalimu okuziimuula paalamenti yalimu okukakkanya ababaka ba paalamenti n'okukakkanya bakandideeti baffe abo ababiri abaatuweebwa Seeke nti be ba NRM n'olwekyo tetugenda kukomawo ng'oggyeko ffe abaavuddeyo ne twemulugunya ndi musanyufu nnyo nti ababaka baafunye obwogero lwanze bwe navuddeyo ne neemulugunya ku nsonga eyo ababaka bangi ne bavaayo ne bagamba naffe enkola ya Kabanda tetugyagala bangi bayitirivu mwalabe ne komishona Mulamba former commissioner Esther Foyochani honorable nga naye avuddeyo okwemulugunya ku nkola y'omubaka ababaka balina complaints mpitirivu eziraga nti Kabanda abateeka nnyo mu mbeera y'okubajooga n'obubatiisatiisa nga yeeyambisa erinnya lya General MK bino byaba si byange obuzibu bw'ojja okusanga mu Namere nti njogera amazima nga bwe gali kyova olaba ebiseera ebisinga mmala kuwogera n'abalala ne bajja kituufu kyoyogedde wamma na luno yakola bw'ati ne bw'ati kubanza amazima ng'ogera sigatiiriridde. What is our request? Our request nti owabaawo abantu abatwagaliza nga NRM nga PLU bwetwagaliza n'abalala abatwagaliza ba stakeholder abaagala okwendoosinga ba candidate abaagala okukola ki mukikole mu bulambulukufu mujje mu channels zaffe entuufu nga kokasi oba mutume abantu nga bwe mwakwasa omulimu ogw'okuboogera Kabanda namwewuunyiza okunsaba DR form ekisooka talondera Masaka ekyokubiri naye baamuloopa ate no ye bamuloopa ebiri Kabanda ye bamuloopa ebiri bamuloopa mu civil court election petition ate ne bamuloopa ne mu criminal yakuba abantu amasasi kati neewuunyiza omuntu ayina ebiti bibiri mu maaso ate okulaba akakowekowe ku liiso lyani lya Namere kuba ate yayina emisango ewa DPP yakasasula ssente empitirivu ze mulaba bba zonna ezisinga zitwala wa DPP gulirira emisango givunde n'olwekyo asooka akole ku by'abantu be yakuba amasasi Kasambya akole ne ku election petition kuba bagamba yali namba 5 ate ne balangirira ye kati asooke ye sorting nga tannalingiriza bye Masaka nze ndiko n'omujulizi president w'eggwanga agamba nti Namere ye yawangula lwaki kuba president agamba yaweereza independent teams okunoonyereza ne zizuula nga kituufu Namere nawangula akalulu n'enzibwa kubanga era nzibibwa abantu abalinga Kabanda ekirala omulundi omulala tansaba DR4 ng'omuntu abadde mu parliament nalodde nsuubira nti amanyi amateeka muntu nawe wasomye ekitono naye ng'ate obaddeko mu kifo gye bakolera amateeka tukusuubira okubanga kati wayiga wabaawo amagezi amazaale nga ffe abamu ge tulina ne wabaawo amayige kati ye ate alabika atuuse ku level nga tulina muteekamu magezi makake mukakabukasa ategeere kubanga access to information act weeri lwaki si gye yagikozesezza access to information act naawe kuwa ebbeetu ogenda mu electoral commission ng'osinziira ku tteeka eyo access to information act the atia nabugamba nti mumpe DR form za Namere ne bazikuwa ddembe lyo oli waddembe ogenda ku court record ne bazikuwa ne tabimanyi kati ye yabirekanidde ku Twitter ebya spokesperson Andrew Mwenda ate yabitutte mu TikTok okugamba bambi atanka n'ebintu naye tumusaba yekkakkanye nga tujja kuyingira abantu omuntu tujja bayingizako mu lubu lw'amagezi amakake tujja kozesa kokasi okulaba nti ayiko n'ebikolimo by'abali be yatta okugumya bannamasaka nti mwakola ekintu kituufu nnyo okufuna omubaka omukyala nga ali ku tiketi eya NRM eya gavumenti eri mu buyinza nabannyonnyola akabi akali mu kuba n'ababaka nga tekuliko wa gavumenti namala akalulu konna nga mbasomesa mbeegayirira ne munnyamba ne mumpuliriza ne mugamba nti kale byonna mu byonna ne Namere katumuwe obuwanguzi twatandise dde okubufuna okuva ekyankwanzi enkumbi ze nasase 8,000 ebigimusabye nasase ttani ne ttani munnange nno nabijje mu gavumenti si mu nsawo yange kye mwakola kituufu nnyo mugenda kulaba amakolero mugenda kulaba enguudo nga zongedde okugogolwa
n'okuzimbibwa, mugenda kulaba amalwaliro gaffe nga gakyukidde ddala, mugenda kulaba amasomero ga UPE, mugenda kulaba nga gonna gali ku mutindo, mugenda kulaba kye bayita omubaka alondoola. Bulijjo abadde tamanyi mulimu gwa mubaka ogenda guyigira ku Nameere. Temwakola nsobi. Mwebale nnyo nze mbeebaza okumpuliriza kuba tekyali kyangu kunnyonnyola muntu w'e Masaka lwaki alina okubaayo ne MOP ow'enaali. Nze nina abantu abannonda ne balonda ne Bobi Wine, nina abantu abannonda ne balonda ne Munyagwa, nina abantu abannonda ne balonda ne General Mugisha Muntu. Kubanga abo bonna abeesimba kuba president tewali yafuna zero e Masaka, bonna balina abaabalonda. Naye nze nina abantu nga balonda bala ate nange ne bannonda, ate n'abalonda President Museveni era ne bannonda. Lwakigambo ekyo message. Nze nalina message ng'omulonzi agiwuliriza natulukuka n'akatuuyo. Era gwabeera weebuuza Nameera ate ye yawangula ate Masaka nalina message. Omukyala gwe nawangula Nalubowa yawozanga bajja kumuweera kwa Mbolera Tiiki. Abantu batuuse ekiseera ng'ebya kino Tiiki nga babikooye nga baagala merit, balina ebibuuzo, baagala ansa. Obwavu buli e Masaka, ebintu bingi ebiyitawo ne bigenda mu miriraano, ne bigenda mu West, ne bigenda e Sembabule, ne bigenda ku bizinga, ffe ne tusigala nga buguudo we bayisa ebintu. Ekyo kigenda kukoma. Masaka City nanoonya mugabo gwammwe mu gavumenti. Abaana baffe bangi basomye wadde bazadde baabwe tebaasoma. E Masaka abazadde bangi tebaasoma, naye ogw'okuwerera abaana bagukoze. Naye ekyamazima abaana bangi tebalina mirimu mu gavumenti. Ebintu ebimu nze ngenda kukuba emmeeza mu paalamenti, engaba y'emirimu erina okwongera okubeera enjerufu. Tutegeere lwaki paati emu esigala paati nga bbiri mu ggwanga nga zifuna nnyo, ate ffe abamu abaffe ne basigala kameeme. Pulezidenti namusaba dda ne mugamba nkwegayiridde scholarship za State House. Opportunities mu government, emirimu mu government, abantu b'e Masaka balowoozeeko. Omuntu osooka nti yakyawa nnyo government naye ng'alina nkola mbi gye yakyawa, nga singa ogigonjoola musobola okukkaanya. Therefore bannamasaka government ebeetaaga, nammwe mugyetaaga. Tudde ku nsonga z'obwa speaker, oli olutalo luliwo, olemedde ku nsonga naawe okyalemedde ku nsonga. Olutalo ki? Olutalo lwa speaker olina bw'owagira anti kakati ffe Seeke yawandiika ebbaluwa. Seeke Central Executive Committee ya NRM eyalondebwa ab'NRM yawandiika ebbaluwa netugamba nti Right Honorable Anita Amongo Naalongo ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa be tubatuwagira ku bifo ebyo ne barecommendinga. President Museveni bwe twatuuka ekyankwanzi teyeegaana bbaluwa eyo, wabula yannyonnyola nti ebbaluwa eyo it is a recommendation. Tetusobola bakakanga mu abalonzi, naye twabawa recommendation yaffe nga tumaze oveetinga abantu bano. Naye n'atunnyonnyola nti ebyali bitututte ekyankwanzi tebyali ebyo. N'agamba tusooke tusome, tumalirize ekyatuleese ekyankwanzi, tusome tumanye tunalwanyisa tutya enguzi, tunaateekerateekera tutya eggwanga. Mu kiseera ekigere nga tugenze mu zikokasi, ensonga eyo ya recommendation ejja kwongera okuteesebwako. Abagisekendinga era abagala ojja adoptinga bawe ensonga zaabwe, n'abatayagala nabo baweeki ezaabwe. Kati nze nkyagendera mu layini yakuba nti Seeke abo be yatukwasa. Nze ndi wa NRM nga sinnafuuka MOP, era bwe nali sinnafuuka senior presidential advisor, nze nali kigatto w'NRM. Mobilizer nga mukubi wa nduulu z'NRM, muyombi w'NRM, adefending NRM, awalanirako NRM, ayomberako NRM. So nze bw'ondaga ba candidate ku kifo kyonna ne bw'oŋŋamba nti ono gwe twagala ku bwa General Secretary wa caucus nga NRM, ono gwe twagala ku bwa speaker, nze ogwange gwa kudefendinga candidate wa NRM. Nga nze n'olwekyo kye mbadde nkola kunnyonnyola abantu paalamenti ekola ki, biki byesobodde okukola, obunafu bwayo n'obunafu bwayo mbwogera ko paalamenti eyise ebadde n'obunafu mu oversight ebadde mu kulondoola ekola kitono, nga n'ababaka bangi beetiiririra okugenda okwogera NRM mu byekoze. Era media houses mukimanyi nti mumbuulira nnyo bwe nzijja tigamba ku babaka b'NRM batuzibuwalira nnyo okusinga aba opposition.
namwe mbadde mukinna so bw'obunafu nange mbadde mbagamba naye nga ate ne bye bakoze obulungi mbadde mbibagamba kubanga bayisiza nnyo supplementary budgets zigende mu bantu supplementary budget bweyita eba eyamba bantu bayisiza nnyo amateeka nga mangi bakoze nnyo okulaba nti bakwata ku matters of national importance ez'enjawulo ne kwalite y'okuteesa mu parliament ebadde yeeyongeddeko omutindo n'abakyala bangi nga bongedde okuteesa wabula akabasawe kajjira kulondoola okulondoola kwabubaka kiboowa eri Honorable Kabanda bannange nja kusaba nze nga pulezidenti bwe yatugamba nga tuli Kyankwanzi nti kino na kino si kyekyatuleese nga tuliwa Kyankwanzi wadde nga Buseeke yaliyo n'ababaka b'NRM nti gye bali kitegeeza buli kintu kibaako bwe balina okyogerera n'obudde mu balina okyogerera. Kabanda ali ku mikutu gy'NRM egy'ababaka bonna. Waliwo emikutu kwe tuli ababaka b'NRM bokka, waliwo egiriko ababaka b'NRM abakadde bokka, abapya n'abakadde, ffenna n'aba opposition. Emikutu giringa 10. Waliwo n'egiriko ababaka nga b'NRM naye nga memba ba PLO yali asobola okukwata obubaka obwo n'abutuwa. Tuyina endowooza nti obwangu n'essekeeterero eryali mu bubaka obwo n'obwangu bwe yakozesa President Museveni ali Kololo, ba President bakyadde, abantu bonna bakyatudde nti ate Kabanda ayita b'amawulire muyitewo mangu mangu tukole, tulaba nga mwalimu agenda etali nambukufu. Ekirala PLO eyina omwogezi waayo, omusajja omwogezi ennyo era asobola okunnyonnyola buli nsonga, Andrew Mwenda. Tetumanyi lwaki si ye yaleeta obubaka. Ekirala obubaka bwali mu Luzungu ate nga Kabanda abunnyonnyola abuvuunula mu Luganda, ng'ate bimu abivuunula kifuula nnenge. Ne kituleetera okulowooza nti ennyanjula y'obubaka buno yalimu okuziimuula Paalamenti, yalimu okukakkanya ababaka ba Paalamenti n'okukakkanya bakandideeti baffe abo ababiri abaatuweebwa Seeke nti be ba NRM. N'olwekyo tetugenda kukomawo ng'oggyeko ffe abaavuddeyo ne twemulugunya. Ndi musanyufu nnyo nti ababaka baafunye obwogero. Lwanze bwe navuddeyo ne neemulugunya ku nsonga eyo, ababaka bangi ne bavaayo ne bagamba naffe enkola ya Kabanda tetugyagala. Bangi bayitirivu. Mwalabe ne Commissioner Mulamba, former Commissioner Esther Foyokyani Honorable, nga naye avuddeyo okwemulugunya ku nkola y'omubaka. Ababaka balina complaints mpitirivu eziraga nti Kabanda abateeka nnyo mu mbeera y'okuba jooga n'obubatiisatiisa nga yeeyambisa erinnya lya General MK. Bino by'ababaka si byange. Obuzibu bw'ojja okusanga mu Namere nti njogera amazima nga bwe gali. Kyova olaba ebiseera ebisinga mmala kuwogera n'abalala ne bajja. Kituufu ky'oyogedde wamma na luno yakola bw'ati ne bw'ati kubanza amazima ng'ogera sigatiiriridde. What is our request? Our request nti owabaawo abantu abatwagaliza nga NRM, nga PLO bwetwagaliza n'abalala abatwagaliza ba stakeholder abaagala okwendoosinga ba candidate abaagala okukola ki, mukikole mu bulambulukufu, mujje mu channels zaffe entuufu nga kokasi oba mutume abantu nga bwe mwakwasa omulimu ogw'okuboogerera okwewala jjejjere buno koonagana. Tutayajja no kumajira zenti agasekendieze Anita Munga Musudde nze Twitter eyo njajjogerako President Museveni kye yajogerako, kubanga aba BBC lumu baali boogera ne President Museveni ne bamugamba nti tutayajja n'omuhoozi eyitako ebintu ebitategeerekeka. President Museveni n'ababuuza nti bwo obukakafu buli luddawa nti yabeera abyogera. Yali avuddeyo ne yeeyogerera ng'omuntu nti ebintu ebibeera ku mukutu we gwoze mbyogera. N'olwekyo nze sigenda kwogerera mukutu, kuba ate bwe navuddeyo ne nvumirira enkola ya Kabanda. Mu PLO mwennyini mwavuddemu abantu nga bamu bakulembeze balina mu top 10. Mwavuddeyo abantu abamu ne mubalaba nga Frank Gashumba nga bavuddeyo na openly. Abamu n'abakyala bala bennyini ne baŋŋamba nti ebyo ebintu ebimu bye mulaba mu mukutu ogwo Kabanda ate yaba abyeteereddemu, yaba alina byakukusa ebibye. So sijja kwanguwa kukkiriza bya mukutu ogwo, nja kukkiriza nnyo. For me, I am a woman of clarity and a woman of data. Njagala nnyo nzikiririze mu kintu kye neesigamako. Ate ekirala, ebbaluwa zino tokuba bukubi kifaananyi. Admissibility ekendeera ogikwata nga ffenna netugiraba nti ebbaluwa yiino. N'olwekyo sijja nze kukwotinga nnyo mukutu nakugwogerako nnyo mpaka nga mpulidde ekigambo kya General Muhoozi nga kimuvaamu ng'omuntu.
Tetulina buzibu ku General Muhoozi, tetulina buzibu. PLO is a patriotic movement. Any patriot, tewetaga nagendayo kuwandiika mu kitabo. Any patriot can be a member of PLO. Naye obuzibu bwe tulina bwa muntu kukozesa kibiina na linnya lya General Muhoozi okubaako obujogoli bwazannya. Twatandisa n'okuwuliramu nti yabadde asaba sipiika wa paalamenti amuwe ssente mu bya endorsement kati nayo nze nadde simanyi nti zifuuse ng'ezammwe ez'ama TV ne radio nti ate basasulira nsasulira. Bwe tuwulira ebyo bitukanga mu kisanja no sleep and no corruption tuba tetuyinza buteekanga. Abantu baatulonze tuboogerere. Era gwawoza gundi ng'oyogera nnyo ekyo kyekyampeesa akalulu. Material eziva e Masaka era zeeze zibeera ku front line. Bampuuga bwe babadde bamuzeyise Empijja bamuzeyise kandi abava e Masaka zeezo material. N'olwekyo ffe tuliwo kwogera na kuzuukusa ggwanga. What I prefer English. Let's start with the priorities. The people of Masaka City made the right decision to vote someone for woman MP, because you see woman MP is the only MP for the whole city. Chimanya Kabonera is one division. Its MP is only for Chimanya Kabonera. Nyendo Mukungwe is one division. Its MP is only for Nyendo Mukungwe. But for me, I'm for the entire city, the woman MP. It was very strategic for Masaka City people to vote a woman MP who is an NRM candidate, who is a government candidate. It was very wise. Masaka City, you have been through it all. The roller coaster has been there. Go forward, manya what, walk to work, subi, walk and dream, over what, all sorts of slogans from opposition have come there, waves and what. But the development, there is nothing that signals development that has come from those so-called waves of opposition. So this time, you're going to see what a member of parliament can do. I'm going to serve you. We are going to work on our incomes, our household incomes. We are going to work on our credit crises. We are going to work on our financing. We are going to work on our SMEs. We are going to do thorough oversight of government institutions, schools, of the roads, serious lobbying. There is going to be a complete end to grabbing of government properties and fair application of the law, where the poor people are told to leave the wetlands and then the rich take over, where poor people are told to leave the forests and the rich take over, where the rich can engage in illegal fishing and then the poor are jailed. We are going to work on all that. The youth in Masaka cannot have jobs unless you flag factories in Masaka. And I've been very clear with the president that please, any investor that comes your way, send them to Masaka City. He promised to do it. Our youth are going to get jobs. We are going to be better. We have a lot of single mother rate. Broken families rate in Masaka is through the roof. It is because of poverty. The fathers will come back home if we empower them and we empower the mothers, and you do better financially. That's the Honorable. What's your take on the speakership race? My take on the speakership race is let's support the candidates of NRM. And of course that is me, because I am an NRM mobilizer from way back. That is my bottom line. From way back, before I became a senior presidential advisor, before I became an MP, my job is to guard the revolution. My job is to mobilize for the national resistance movement, the victorious NRM. Recently, we had a communication from the SEC, the Central Executive Committee of NRM. They informed us that the Right Honourable Speaker Aneta Among Nalongo and the Deputy Speaker Thomas Tayebwa, Right Honourable, should be the candidates that they recommend we support. Many of the members received it as an endorsement, including myself, but in Changwanzi, the president explained that sometimes people misunderstand the endorsements. They take it as if whoever has endorsed is forcing you to support that person. So he said, from SEC, it is a recommendation. They vetted them and they feel like they can still serve. However, at the point where he mentioned it, it's a member who, so those in favor
of Right Honorable Anita Among and Thomas Tayebwa like me, we shall second a motion to adopt that recommendation. Those not in favor, and we shall give our reasons. And those who are not in favor, will also give their reasons for members to reject that recommendation. Then the numbers will talk. Gumite nyo. Nze brand ambassador wa Gumite. Commander 001 NRM stoke ndia. Nze Gumite aliwo kuwendi ndi Gumite ku lw'abakyala ku lw'abavubuka ku lw'eggwanga lino tugenda goba enguzi tugenda kuyamba abakazi ekyobola banjagala Right Honorable Anita Among akomawo ku bwa speaker banze gwe nsuubira okusumbuwa kuyamba abakyala gwe nsuubira okusumbuwa ne deputy we Thomas Tayebwa ndi Gumite nnyo era ne papito wange wuuno naye Gumite family ya Gumite squad ya Gumite abagala okuyisaamu eggaali abagala okumpisaamu eggaali mbaweerawo omukulu yayogereko eri eggwanga abantu kati beetaaga kumanya nga tannayogera njagala okumwebaza bannange njagala okwebaza Papito Mwabuju people kubanga Papito ye yali chairperson wa kalulu kange bannange Papito is a winning chairman Papito managing nayinamu akazibu nalimuko luloya lungi lu senior presidential advisor lu diplomati Papito nangamba nti ewamu ojja kukyusaamu ewamu obeeremu nakyalo ewalala obeeremu diribada ewalala obeeremu bwotyo ewalala obeeremu yaayemu nembikola nempangula akalulu Papito yangamba olina okutambula n'embeera n'olwekyo omwebaza nnyo financially yanyamba nnyo in terms of self management kukuuma budde era leero nkuumye obudde nentuuka mangu nendayira Papito wanyamba nnyo weebale nnyo mukwano gwange my best friend nsaba nkwebaze munnange Papito wange neyanzige from the bottom of my heart ala akumpera ebirungi ebyebisi Papito yogera kukwanika ati Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyuse kubanga njogerako nammwe amanya Papito wa Mamito Subuga Amuza Kennedy lwaki nsoseza Papito wa Mamito gyempitira yonna tebampitaga Nsubuga tebampitagaani bampita Papito ensonga ki gyensoseza munzikirize twale omukisa guno nebaza omutonzi waffe era omulezi waffe Allah atambudde naffe atukuumye era yatuwa obuwanguzi kuba singa teyaliye bamafiya b'NRM baali batuyisiza kubitalaba naye olw'okuba nti twali bagumu mukyala wange ono mugumu nnyo era njagala okumwebaza kubanga asobola okuguma era mwebaze kubeera omukyalo ow'empisa akono kantu kakulu nnyo njagala omwebaza okubeera omukyalo ow'empisa eri abo abazikola ki abazigwana byali badde ebigambo byange kwebaza mukyala wange na mutonzi waffe bannaye n'amagye gaagano wano amagye gaagano bannaye abaali bagamba nti Masaka abaali bagamba nti Masaka tewali NRM bannaye ndowooza mulaba wano tewali ayambadde yero nga be Masaka wano NRM juu NRM oye moto nawaka mama moto nawaka moto nawaka mama moto nawaka gunawaka Masaka nawaka moto amba Museveni amba kulike entalo amba n'abalwanyi bo amba yo amba naffe Masaka amba bali batubba Museveni natuyamba amba yo amba tukiridde Masaka tetwategese mu hoteri tukiridde mu kabuga ka Ssaabasajja tukyankalanye ab'e Masaka nzija beera wooli wengenda okusanga ngenda kwetolola ekibuga kyonna enkola yange mugimanyi maama wuyo maama mata mbokyeyo mbategekedde ebikaawa n'ebiwa yo tekinyinaako buzibu n'akamu owa Piero yo aliwo wano General Secretary Piero aliwo Isa
ono omukuba amperekedde ye general secretary wa PRO mu Greater Masaka region omunene ani Jeno Muhoozi tannantumirako bubaka bwonna bundabula yadde obuntiisatiisa era takisobola. Mukwano gwange nnyo muganda wange bw'aba aneetaaga amanyi gyansanga ate nange bwe mba mwetaaga mmanyi gye mmusanga. Bano bakimanyi nti okutandika emirimu gya Jeno Muhoozi mu Greater Masaka nga bya PRU tebiriwo tebiwulikanga nako sinza nagitandika nga n'abantu tebamumanyi bagamba oli muleetadde tulabe bwafaanana nga tebamanyi bwafaanana bamanyi kifaananyi kye tebalina kye bamanyi era nze batugobere ku mukolo olw'ebifaananyi bya Jeno ono n'awamba omukolo n'atuyingiza ne president nga anoonya kalubali babagobya fulaga za Jeno Muhoozi nze naziyingiza n'olwekyo Jeno Muhoozi tannantumirako obubaka bwonna. Emikutu mingi abantu abamu nga Kabanda bagikozesa bamanyi n'okukola bifojjale ne bateekawo omukutu nga gufaanaganira ddala ogwa Jeno Muhoozi ne bateekako n'ekifaananyi nga kiringa ekiri ku profile picture ye eno ne bateekayo parade fans page Jeno Muhoozi kayine Rugaba naye ngeno wansi waliyo ka parade simanya fans page kakati ebyo ffe twabibuuze ne mubuufu ffe tuli b'e Masaka twabuuka dda tuli babuufu nnyo n'olwekyo nze PRO yutennenaako buzibu ate abaana ba PRO be basoose bali ku mikutu gyange be bakyasinza okunjozaayeza n'olwekyo abakulembeze baavuddeyo abamu mu PRO bennyini nabo ne baŋŋamba nti nabo balina complaints ku muntu oyo Kabanda. Ababaka ba parliament babeera ku mukutu gwa olunaku lwe navaayo ne ŋŋamba ku Kabanda ababaka ba parliament babeera ku mikutu mpaka ssaawa 12 kati singa NRM n'akyusa neeva mu Anita Amongo onoosigalanga omufiirako. Right Honorable Anita Amongo ne Deputy Speaker Tayebwa bempagira kubanga NRM yatuwa recommendation nti betuwatuwagira nzijabo ombuuza leka nziremu wabula President Museveni yatugamba nga tuli ekyankwanzi nti recommendation eno yeewala ogiyita endorsement kubanga endorsement abamu baba balabanga abakaka nagamba nze si bakaka abalonzi muli baddembe okuwagira gwe mukola ki gwe mwagala wabula ekyo kye twalikomendinga nga tuveetinze bano abantu abaki ababiri ng'olugero bwe lugamba nti gwe weerabyeko ye mwana kati bambi nabo seeke bye baalikomendinga ekiseera kya kokasi kijja ffe abawagira Speaker Anita Amongo ne Deputy Speaker Tayebwa tujja kuwa ensonga zaffe nti bambi tubawagira olwaki balira wenza sisaliriza n'obunafu obumu nga parliament okubanga ebadde terondoola takola bulungi mulimu gwa oversight gwa kalondoozi nakyo nja kyogerako bagambe bannaye tuwagira naye ku luno nammwe ababaka twetereeze twongeremu oversight kakati n'abatabawagira ebo bajja kuwa ki ensonga zaabwe kati siyinza kugoberera kitannatuuka bwe kirituuka okusinziira ekiriba kivuddemu era nja babulira naye azibannaawo ffe ba recommended candidates be tulina era betuwagira nanyiigidde nnyo enkola Kabanda gye yakozeemu ebintu kuba ekisooka nagirabyemu okusekeeterera nagirabyemu okujerega era nanenyeza nnyo Andrew Mwenda nali naye luli ku UBC batukyaza ffenna ku program ku nsonga ndala za nkulaakulana ya ggwanga seeru ne mugamba Andrew omanyi okwogera era gwe mwogezi w'ekisinde ekyo lwaki tewajja ne wennyonnyolera ebbaluwa ng'omwogezi ebbaluwa yali mu Luzungu Kabanda agivuunudde mu Luganda ebigambo abitankanya agivuunudde kifuula nnenge omukyala balinga amusekeeterera ate amaze amuyise injured player ebyo tebyalimu mu bbaluwa kati ezo ensobi omwogezi tasobola zikola mbabuulira bino ebintu bya spokesperson mubirabanga ebyokuzanya akutta ebintu ebitaliimu ate simanya bw'olinya bodaboda ate simanya oyo injured player ebyo byaliwa mu bbaluwa n'olwekyo yalibadde yakozesa emiwaatwa mwayinza otufunanga bamemba ba parliament ate agimanyi ba MP batabukiddewo nalebo Kabanda emikutu gya parliament gyonna yagivuddeko gyonna yanyiza ekiziti okuva ku lunaku lwe natandika okwogera ku nsonga ezo yanyiza ekiziti nga bammemba bamutabukidde ekyatulina complaints ezimu nga ziri so notorious ng'abantu beemulugunya nti Kabanda ono akosanya erinnya lya General MK oluusi n'ebyokuggyako abantu ssente n'ebintu ebitategeeka ezo complaints ziba mu babaka ate nabo nga bacomplainant nabagambye era nammwe mukozese eki kokasi era nabo nabagambye nti nammwe muve mu kugeyeeza ku street muleete obujulizi mu buteeke muki mu kokasi ebyo nabyo tubigonjole tuleme kubaawo na munnayuganda yenna yeyambisa bubi linnya ya General MK era bagamba naluli bw'abadde enfanfe wa speaker nga nerya speaker Nalongo nali era alikozesa bukodyo bwe bumu kujjako bantu ssente kuleeta bukodyo kola kitulina ne byetuwulira ebirala bingi naye ekikulu kya byonna ffe President Museveni ye president waffe
General MK muganda waffe Mwoyo gwa ggwanga Mujasi CDF waffe tetwagala muntu yenna kozesa manya fenna getwekutteko ate n'ogakozesa bubi kubanga naawe General MK no Kabanda yagambye ndi mu kooti ya Masaka empapula kitegeke bulungi Akabanda namwewuunyiza okunsaba DR form esooka talondera Masaka ekyokubiri naye bamuloopa ate no ye bamuloopa ebiri Kabanda ye bamuloopa ebiri bamuloopa mu civil court election petition ate ne bamuloopa ne mu criminal yakuba abantu amasasi kati neewuunyiza omuntu ayina ebiti bibiri mu maaso ate okulaba akakowekowe ku liiso lyani lya Namere kuba ate yayina emisango ewa DPP yakasasula ssente empitirivu mulaba bba zonna ezisinga zitwala wa DPP gulirira emisango givunde n'olwekyo asooka akole ku by'abantu be yakuba amasasi Kasambya akole ne ku election petition kuba bagamba yali namba 5 ate ne balangirira ye kati asooka yeesootinge nga tannalingiriza bye Masaka nze ndiko n'omujulizi president w'eggwanga agamba nti Namere ye yawangula lwaki kuba president agamba yaweereza independent teams okunoonyereza nezizuula nga kituufu Namere nawangula akalulu nenzibwa kubanga era nzibibwa abantu abalinga Kabanda ekirala omulundi omulala tansaba DR4 ng'omuntu abadde mu parliament nalodde nsuubira nti amanyi amateeka muntu nawe wasomye ekitono naye ng'ate obaddeko mu kifo gye bakolera amateeka tukusuubira okubanga kati wayiga wabaawo amagezi amazaale nga ffe abamu ge tulina ne wabaawo amayige kati ye ate alabika atuuse ku level nga tulina muteekamu magezi makake mukakabukasa ategeere kubanga Access to Information Act weeri lwaki si gye yagikozesezza Access to Information Act naawe kuwa ebbeetu ogenda mu Electoral Commission ng'osinziira ku tteeka eryo Access to Information Act the atiya nabugamba nti mumpe DR form za Namere ne bazikuwa ddembe lyo oli waddembe ogenda ku court record ne bazikuwa ne tabimanyi kati ye yabirekanidde ku Twitter ebya spokesperson Andrew Mwenda ate yabitutte mu TikTok okugamba bambi atanka n'ebintu naye tumusaba yekkakkanye nga tujja kuyingira abantu omuntu tujja bayingizako mu lubu lw'amagezi amakake tujja kozesa caucus okulaba nti ayiko n'ebikolimo by'abali be yatta abe Masaka nti waliwo ekigambibwa nti Speaker Parliament Anita Amongi yomukuba kuteeka mu ssente so lwaki Oluwanda n'okuviirawo opposition okuntekamu ssente zaaki Bannayuganda endowooza yaabwe abasinga eri pedestrian banga okulimba era wano Uganda omuntu ng'omanyi bulungi okuwuddisa abantu nina ne gwemanyi muganda wange abawuddisa n'olaba bafuuti soja nga baawuddankana kyayagala kyabalimba kati nze kankubuulireko Speaker Anita Amongi essente ze ezisinga yaziteeka mu kalulu ka President Museveni era yabadde takola kintu kyonna nga tekiri linked ku President Museveni kibadde kizibu nnyo okujjambo gwe candidate we NRM gwe ng'omuntu mbu yakuwa essente abadde ajja n'akubisa t-shirt za president bipande bya president bikuyambako gwe butafulumya nnyo kukako ate ne kuka president omukyalo oyo focus ye yasinga kubeera kalulu ka president na ntalo yakumalawo ntalo yajjanga n'anoonya abantu abalwanagana n'ayogera nabo nti focus ze yabeerangamu nawuliddeyo n'abeerimba nti ye yamuyamba mu bino nga bamubbya akalulu omuntu yatuyamba ye president Museveni era yeeyogerera emboozi yakaginyumya emirundi kati kumpi ena ng'ayogera akalulu ka Namere baakabba batya yakola kunoonyereza atya era byaggwerawa wabula mutegeere nti ku nsi kuno ffe abantu abamu tuli loyo nze ndi loyo kankubulire Mukama akuwanga omukisa n'embeera mukwano gwo bano bayisa bakubulire nze njiwawo omubiri neneetuma nekyotantumye bwemba mukwano gwo bwe ŋŋamba nti omuntu abantu baŋŋambe Masaka Namere oli mwogezi mulungi Namere oli loya Namere otuula mu bantu n'obasesa n'obawooyawooya naye tojja kuwangulira ku kaadi y'NRM jangu independent ab'NRM bakuwagire nga bamanyi nti oli w'NRM naye oli independent tonoonyeza nnyo President Museveni kalulu kijja kukuba nabagamba never najjira ku NRM n'entimba President Museveni buli wamu n'enjanjawaza ebipande kwe nali ne President Museveni bye natimba teri mu NRM yali abitimbye mu Masaka ekipande kya president kyali tekibeerangako ku ttoto naye okuyimirirawo kwono byonna kati oyo Namere nti ye waaba ku muntu ne Masaka nanoonyeza nga president akalumbuza ngoba bamu bagamba nti obanze ninawo budget etali ya bulijjo gye yampa neva nalinga bakandidate but that's me
bwemba ku kintu kati kankubuulire ffe twava mu kalulu ne tugenda nga nze bamaze n'okunziba nasulanga ntambula noonya bululu bw'abakansala kyokka nga nze n'okunziba bakoze eki omuntu yali subidde nti naalibadde mu maziga nkola ki meya candidate waffe abameya be twali twayita division meya ne meya w'ekibuga kyonna nga nsula ntambula that's who I am nti nze bwemba ku kintu nkyemaliramu bwemba mukwano gw'omuntu neemalirayo omukwano gwaffe sirina kye nnoonoonyeza ku mukyala kyannaku nnyo nti ate abamufunyeemu ennyo era abaali balina bye bamubalako ate be bamuliddemu oluku ate ffe abali loyo ate alimu penetabikkirira ate ffe ne tuba nga ffe kati tumulwanirira mbuuliraayo omuntu gwe nnali ŋŋambye ekigambo nga talina gwalumbye oba nga tannumbye anti nze woolumba NRM oba onnumbye yes for me I'm a counter attacker nze nwana defense stock empya 001 commander NRM stock bano go Oluvika naye yagambye nti byogera tabitegera ali mu baka paramenti oli kuloga kakati mu paramenti tulina abantu bootayogerako kuba tebakola makulu ebitalina makulu siriwa makulu banno enjagala okwebaza bamemba ba paramenti n'okubayozaayoza mwebale kulayira mwebale kunyuma yozaayoza President Museveni komanda 002 baka ku 1016 nti enamba nakagabako 1016 naye nkyagaba tuwaali Kibaju Mbalala 3 waali Judas Wanyama Eastern Region 4 ye Honorable Naku 5 ye Honorable Lenia 6 ye Honorable Namisindwa Woman MP 7 ye Wekasese 8 ye Honorable Anet Wakazi 9 ye Honorable Kero Oneni ono wawa ne Busiro kugamba stoko weeri etambulira ddala mmoja agamba genda bakwata stock empya ani atanabyogerako yakusanzeewa ku Twitter wamulabyeko mpe eddoboozi lye ku Twitter mpe eddoboozi lye ne feesi ye ng'eyogera naawe bakyakulimbalimba ebyo yangu Masaka obeere mu buufu